Alright, natera ngoli ku Project Media TV kugamba gwe asingira ddala mukwano gwange okusokera ddala Jordan mbagala nnyo mwenna abali e Jordan nammwe abali e Qatar, Saudi Arabia, Oman, community ya UAE eggwanga lisitogeddeko mukyayi mukola omulimu gw'amaanyi bakadama bange mu abasinga bankuba kyeyo mbagala nnyo ddala nga emutuulira ate omwaka ogujja tumwerabira ntino Project Media TV ate n'ekipya kyegenda okubanga esabukulula mujja kubamu mwenyini mukyerabirako mukakase Project Money mu abasinga kubanga okuwa amawulire mulimu gwaffe ate okubeera nga nawe ogalaba bulungi natera nga ogawuliriza kugamba gwasinga kale esaawa zino eno mbadde njagala munzikirize mbere nga ate nkogulera ffe olunaku olwaleero eggulu erino eno ndinoonyerezaako nemmala nga ate nkonfamize bulungi nnyo nemmala nga ate njagala ndikuwe bulungi nnyo nga bw'okiwulira kati n'essaawa zino wenjogera twakitegeddeko bulungi nnyo nti nno saluuni y'omwami amanyiddwa nga Eddie Mutwe ntaano wa Bobi Wine oba muyite bodyguard wa Bobi Wine yakutte omuliro kigambibwa nti olugambo ne details bulungi nnyo ate nga nnoonyereza bulungi nnyo nekakasa omuliro we gwavudde na buli kimu lwaki gwazze kigambibwa nti saluuni eno okwata omuliro kyaddiridde okubanga waliwo abasajja abalabikisiddeko mu kizimbe Eddie Mutwe saluuni weeri babadde abasajja nga bambadde amasuuti babiri ne bajja mu kizimbe nga bakutte ensawo zaabwe naye abantu tebeetegeeza balowoozezza oba bagenda sayidi ki ne bayingira bulungi nnyo ekizimbe batuuka mu kizimbe munda omu ng'ayingira mu saluuni ya Eddie Mutwe naye nga tagenda sala nviiri oba tagenda mwakirevu n'atula mu saluuni ya Eddie Mutwe katini nnyo n'amala n'afuluma balabikiddeko abasajja bonna ne bamala ne bafuluma bafulumye ebweru wayiseewo dakiika nga 15 ku 14 ne 13 bagenda olaba nga saluuni ekutta omuliro tebamanyi biki bye batadde ekizimbe tekyabaddeko kamera naye tebamanyi ki kyabadde mu bisawo byebadde bakutte bamaze ne bafuna n'ebisawo byabwe ne omuganda agamba akajja obunaku kemanya musajja atu Eddie Mutwe talina kyeyayogedde ku kino eno naye oba yategedde abakikoze tetunaba kutegeera naye fana Project Media TV tugenda kuba tunoonyereza ku Eddie Mutwe ono ate atubuulire oba tumugyemu information yonna atubuulire ki kyamanyi kwabo abayokeza saluuni ye saluuni bambi yakutte omuliro naye tugenda kuba kale tukutuusako bulungi nnyo wano eno tugenda kuba tunoonyereza likinga commentinga followinga weebale nnyo comment box weziri awo obeera nga okommentingamu bulungi nnyo tubeere nga tukwanaganya embeera